ndino omukyalo omulungi Honorable Kati bannaaye mu bitiibwa ebijjuvu ebirungi nkwaniriza ku Fic Media webale kuba mulabi mulungi. Subscribe, like, comment, share yanyiga akade bannange ofune programs zino nga za ka premieringa ate akagamba ako join kanyigemu ofuuke member osasule $1 ntono nnyo osobole kubanga olaba ebyo abalala bye batalaba. Nze Fic gwendi naye ye mukyala Lydia nani sinano ditegeera liri eddala naye erya Lydia jjo nsangiddwa ndimanyi. Kale mukyala wa Democratic Front president wa Feno mu DF ye wekitiibwa Mathias Mpuuga ate era nga yakyali MP wa Nnyendo Mukungwe tannavaako paka nga muzzeemu ne mumulonda era n'alayira ekisanja kya 2026 231. Kale tuze twogere ebigambo atubuulire biki byagenda okukolera mmwe bannannyendo Mukungwe B. Yes. Nga councillor wa mukyala woman councillor. Woman city councillor. Bannange kika nsanyuse okusisinkana. Kale fikira ngensanyuse okulaba. Abatulaba bambulizeeko ate obeyanjulire mbitibwa byo byonna. Abakulu abali ku Fic Media, is it Fic Media not so? Mbalamusiza mwebale kwagala Fic Media, mwebale kulaba clips zonna ezibeerako buli program yonna gyateekako ne musubscribinga mwebale ba mikwano temujjanga okwo. Mu Buganda nze siba n'amannya Ssaabasajja Kabaka yaba n'amannya nze nina linnya Omumbejja Nabweteme Lydia Juuko DF oba Democratic Front gwe yateddemu obwesige ne muwakaadi agikiikirire ku kifo ky'omubaka omukyala owa Nnyendo Mukungwe B ku City Masaka. Nnyendo Mukungwe B kati eyo ki? It is my electoral area. Kiba kyalo eba constituency. Eba constituency ekolebwa emiruka 6. Not a constituency as such, but we call it an electoral area. Nnyendo Mukungwe in general ye division emu ku division za Nnyendo za Masaka City. Kati erina emiruka 15. Kati emiruka egyo 15 gyatemebwamu emirundi 3. Ne tufuna Nnyendo Mukungwe yerimu Ssenyange ne Nnyendo. Ne tufuna Nnyendo Mukungwe B gye ngenda okukiikirira ng'erimu Bugabira, erimu Butego, erimu Katwe, erimu Kitengeesa, Bulando ne Bulayi gye miruka 6 egikola Nnyendo Mukungwe B. Buli muluka omutono ennyo ndoza gwina ebyalo 7. That is Bugabira. Kakati Nnyendo Mukungwe C yerimu paati y'Amatanga, erimu Samaria, erimu Kasanje, Kibisi, Katwadde Saidi, then Kalagala. That is Nnyendo Mukungwe C. Nnyendo Mukungwe yatemebwamu emirundi 3 kati nga yafuna Nnyendo na Ssenyange emiruka minene nnyo. Nnyendo ng'omuluka munene tu gino emirala. Nnyendo ng'omuluka munene kuba Nnyendo ng'omuluka gulimu ebyalo 15. Then Ssenyange ina is it 80 kati bw'obitotolinga abanga mu 20 something. Yes. Kakati Nnyendo Mukungwe egenda kiikirirwa ba councillors abakyala 3. Then ne direct elected councillor asobola okuba omwami oba omukyala omu. So be ba councillors 4 abagenda ku Masaka City nga bava mu Nnyendo Mukungwe. Yes. Tebatematema nnyo temufuuse bangi nnyo ekiyitiridde. Tebatematema. Ebe nga parliament babaka 5 mu bameka. Nedda. Kubanga Masaka nga City yonga ye ina divisions 2 zetumanyi obulungi. Kakati mu Nnyendo Mukungwe bwavaayo ba councillors 4. Nekimanya kabonera ne wavaayo bana si kyamaanyi. Ba councillors 8 okubeera ku City si kyamaanyi. Si kinene yes. So bagitematema mu nze ndowooza nsonga nti emiruka egyo gifuna obwenkanya gibenga abantu basobola okutuusa obuweereza nga akikutta omutamenyeka nnyo.
Yes, yeah. So ekintu kya woman councillor nze nga fiiki sikitegeera bulungi. Woman councillor aba akiikirira abakyala abali for example kati gwe tugambye electoral area eya Nnyendo Mukungwe B. Aba akiikirira abakyala b'omwo oba abakyala bonna abo oba abantu bonna nga balonzi ab'omu electoral area eyo. Singa woman councillor akiikirira abakyala bokka era singa alondebwa abakyala bokka. Wabula toba woman councillor nti olina kiikirira abakyala wabula councillor omukyala akiikirira ekitundu ekyo. Yes. Tekitegeeza nti oba olina kuba nti abakuvunaanyizibwako bakyala bokka ab'omu kitundu ekyo. Yeah, just nti gwe councillor omukyala agenda okiikirira ekitundu ekyo. Nonti councillor w'abakyala. Kati fe abasajja olwaati batusudde nnyo wakati singa wesanga ne direct eriko omukyala kitegeeza ba councillor bonna bagenda kuba bakyala. Which is okay. Kubanga it is okay olw'ensonga nti tuvunaanyizibwa ku bantu bonna baba mu electoral area. Kubanga bwe tunagamba nti councillor omukyala avunaanyizibwe ku bakyala then tunaleetayo ne councillor omwana oba omuvubuka kale omuvubuka yejali naye tunaleeta ne councillor omwana n'avunaanyizibwa ku baana. Okitegeera. Babasosowaza nnyo abakyala mu kintu kino okusinga ffe. Lwaki abasajja si ffe tuba abasatu? Kati lwaki abasajja si mmwe muba abasatu? Nze ngamba ekintu kino bakibalansingamu olw'ensonga bwe tunuulira Masaka City nga yo etwalibwa omukyala mulamba ate abaami ne baba bameka ne baba babiri. Kati ne kuba councillors tubalansinga nti oba oli awo abakyala omukyala ono bw'akwata obukulembeze abakyala tuli bantu abajjumbira ennyo ate tuli bantu abali like abeewaayo okusinga ku baami ate tuli bantu bingi nti tuli bamaama tuli bantu abategeera ennyo embeera z'abantu okusinga ku baami. Yes. So kati bwe twogera ku Nnyendo Mukungwe B gy'ogenda okukiikirira manifesto yo eyimiridde etya? Biki by'ogenda okukolera abantu bano? Nsonga ki z'ogenda okusinga okukwatako? Kubanga of course biba bingi ate era abo abantu be bamu ne meya wojjasanga abakiikirira oba oliawo ne MP naye era kuba bonna babalonda of course ne president naye kati ku level yo nga councillor biki by'otunuulidde ebiri mu manifesto yo naddala ku electoral area gy'oli? Kakati nze nga councillor omukyala ekisooka ffe nga aba Democratic Front tulina manifesto eyawamu nga tugoberera protocol. Kakati nze sisobola kusuubiza abantu ba Nnyendo Mukungwe B nti ngenda bakolera enguudo wabula ate bwe tunaatuuka mu kuteeseza enguudo awo nvaayo ne tuteesa nti bano eruguudo bwe buti mu Nnyendo Mukungwe B lwetaaga okukola ki okukolebwa. Eyo ye input yange esooka. Then ekirala nti otuusa ebirowoozo ebiyamba abantu bali. Nze lutindo olugatta abantu ba wansi n'omukulembeze ow'owaggulu. Honorable Mpuuga nga president wa DF oba MP wa Nnyendo Mukungwe kizibu okuba nti asobola otuuka ku muntu oli owa wansi amangu naye ate nze aliyo wansi nga nze omulandira nsobola okutuuka ku buli muntu. Kati mu mbeera eyo okuba nti nze nsobola otuuka ku buli muntu kitegeeza ensonga z'abantu nze eddoboozi erigenda okuzibatuusiza wa gye zirina okutuuka era ensonga zaabwe zikole ki zikolebweko. Kubanga sinza suubiza muntu nti ngenda bazimbira essomero naye ate kyenyinza okusuubiza abanyendo Mukungwe B nti ngenda kuba omukulembeze awuliriza, ngenda kuba omukulembeze aw'ekitiibwa endowooza z'abantu ate sigenda kubategeerera wabula nze mukulembeze agenda okukkanga wansi manye nti nyina emiruka 6 nti ye omwezi guno ndi mu muluka gw'e Butego tutuule twogere abantu b'e Butego mwetaaga ki kusoomoozebwa ki kwe muyitamu
mbeera ki kati wakati mu kuteesa n'abantu n'okwogerezeganya n'abantu omanya kiki kye beetaaga kiki ekibabulamu na kiki kye weetaaga okutwala mu bakama abo eyo lwe lutindo lw'eŋŋamba lwe ŋŋenda okuteekawo wakati w'omuntu wa wansi n'abakulembeze then nze nga nze eddoboozi erituusa ebirowoozo byabwe. Yes, kati bwe twogera ku manifesto sirina nnyo kye mbasuubiza naye kye nnyinza okubasuubiza okuba omukulembeze awuliriza atakka wansi okumanya endowooza zaabwe. Nze muntu akkiriza fiki nti obukulembeze si kutuula mu ntebe just wabula kwe kuwa ekitiibwa endowooza z'abantu. Abantu abo baba baakwesiga gwobakiikirire then bw'otawa kitiibwa ndowooza zaabwe. Nze ntera nnyo okugamba abantu gye ntambulira nti bwe tuba nga tusobola okukuba enkuŋŋaana nga tunoonya obululu abantu abo ne bajja naye nga nabo ekibaleese bakimanyi tugenda kubasaba kaki kalulu. Sirina buzibu bwe nkisangamu kuddamu kuba lukuŋŋaana mu kitundu kye kimu nga mbayita kumpa birowoozo byabwe oba nfuna. Kati ebyo byebimu ndowooza nze bye nnyinza okusuubiza abantu b'Ennyendo Mukungwe nti ate era bwe natuuka mu kanso nga munnonze sigenda kubattiiririra, sigenda kuba mukulembeze gwe batwala nti tugambye kino oba kituufu oba si kituufu gwe ng'okkiriza gwe ng'oliwo oli yeesigaalo. No, ewakyamu nja kuwabula, ewatuufu nja kukwatagana ne be nkwatagana nabo ate tukulaakulanye ekitundu kyaffe. Yes. Obaddeko ko mu bukulembeze bwonna before? Obukulembeze nnyinza okuba sibadde nnyo mu politics ono ali elective naye obuto bwange bwonna mbadde nga mukulembeze. Mu masomero gye nasomera mbadde nga mukulembeze. Then bwe nali nsoma ndi mukyala musomesa, by the way abantu saababuulidde nzaani ndi mukyala musomesa omutendeke. Bwe nali nsoma obusomesa ku Ndegeya COA nali Guild President okumala emyaka 2. It was on record. Guild President yakulembera ebisanja 2 eby'omuddiringanwa nga takyusiddwa. Then bwe tudda mu bukulembeze obulala ndi mukungu wa Ssaabasajja Kabaka mu kitongole eky'obulimi obulunzi n'obuvubi. Yes, Ssaabasajja Kabaka yasiima nampo omulimu ogwo ate okulaba nga nkolera Buganda. Mbadde mukulembeze mu Democratic Party mwe nali era mbadde omu ku ba delegates ba Democratic Party mu biseera nga nkyali mu Democratic Party. Mpozi 2021 I contested as a ward councillor ku kadi ya Democratic Party. Yeah. Ebitambula bitya? Ngera bwe mwabiraba nti enkumbi baagigamba nga ate enkumbi mwagijjamu omuyini ate lolololo. So weevu eyo teyandika waggulu naye era saggwamu maki? Saggwamu maanyi. Yes. So kati obukulembeze si kipya nnyo gyendi. Ate omuntu yenna omukulembeze omulungi ebiseera ebisinga gwe wenna ndaba tandika ofumiitirize ku bakulembeze b'omanya abalungi ennyo mu ggwanga lino baali basomesa. Obusomesa bwokka okubeera omusomesa kikufuula okuba nti oli mukulembeze. Fiki obusomesa ndooza gwe mulimu ogukyasinze obuzibu nti osisinkana abaana abavudde mu maka ag'enjawulo nga buli maka galina enneeyisa za njawulo naye abaana abo ng'olina obbateekamu empisa etya bonna gye balina okutambulirako. Nga batuula mu kibiina kimu. Batuula mu kibiina kimu. Rutiini y'essomero balina kugoberera etya? Si nsonga oba gw'ovaawa oba ovaawa oba ewammwe mweyisa mutya wabula mwenna mulina kweyisa kintu kitya kimu ku ssomero. Kati bw'oba musomesa bwe bukulembeze obusookerwako. Yes. Okay. Lwaki mu bibiina byonna owasazeewo okulonda DF? Fine, otugambye nti waliko mu DP emabega wali then gy'ova ne weeyunga ku DF. Why DF not NUP
kale katukivugire mu line eyo sijja kugamba NRM kubanga e ruling party naye kale bwe tugamba nti mukyala Lydia Nabweteme wa opposition, why DF not NUP or CP oba any other party jema jeri n'ebibiina ebirala? Kakati nze nayagala nnyo DP ku myaka emito kubanga kye kibiina kye nakula mpulira era kye nakula mmanyi nga tobimanyi nga sibimanyi kubanga jjajja wange Omulangira Damiano Samula Ssekyondwa mu nnyumba ye mwabeerangamu akakumbi ne fulaga ya DP nga yabiwanika ng'ebintu byatukuutira byabanga ebintu bibiri. Tokyusanga eddiini, yali musajja Mukatuliki, Mulakai district ye musajja yasooka okugenda e Roma. Ekyokubiri nga mulimu akagambo muli baana ba ngoma. Ekyokusatu tuli ba Democratic Party. Kati nakula njagala nnyo ki Democratic Party. Era bwe mu kutandika natandikira mu by'abavubuka, mbaddeko mu bya UID. Naye lwaki nakyuka nenva mu Democratic Party nenjoyininga Democratic Front? Kankyogere sigala nkyogera nti DF wabula Democratic Front. I'm a Democrat. Era mu Democratic Front nzikiriza nti nkyali Democrat. Regardless of what and what. Nkyali Democrat. Ekyokubiri bwe ntunuulira nze bwe natunula mu bibiina eby'opposition ebiriwo, nze mu ndowooza yange n'enneeyisa yange n'embeera zange ng'abantu bennyinza okufaanaganya nabo endowooza eba Democratic Front. Kizibu okutambula ne bwe muba mutudde 100 nga muli mu DF meeting n'obuuza abantu 5 ne batakugamba nti twava mu DP. Kitegeeza Democratic Front ffe abakyayina ennono eya DP. Yensonga lwaki najoyininga Democratic Front nga ndaba omulala agiyite DP yeeyubudde. Si bwe ngambye nze nga ndaba kyekibiina mwe nnyinza okufiitinga be bayina endowooza ng'eyange, be bayina enneeyisa n'empisa ekyali ku nnono y'omukulembeze omutuufu. Yes, yensonga lwaki ndi mu DF. I'm a proud Democratic Front Party member. Tukwagalize mirembe mu DF gy'oli. Ebyobufuzi bya Masaka City kubanga kwoli ogenda kujjanga kansula, gwe obiraba otya naddala mu kibiina ky'olimu ekya DF? Bakansala weebali, ba mayors ku division ne ku city weebali, ba MP ekibiina kibayina ku Nnyendo Mukungwe ne Kimanya Kabonera. Ebyobufuzi bya Masaka City okuvira ddala ku mutendera gwa MP okutuukira ddala wansi, gwe obiraba otya naddala mu kibiina kya DF? Obuwanguzi munaabujjayo nga DF? Nze mu kibiina mwendi ebintu bitambula bulungi. Ebifo ewalala sibikola ki? Sibimanyi. Naye ffe mu kibiina kyange ekya DF ebintu bitambula bulungi. Era nga ebyobufuzi bwe bizenga bikolebwa nga bibeerawo process yonna nga webadde followinga bwe tugikola ki? Bwe tugifollowinga. Kakati obuwanguzi teri agenda mu lutalo ng'asuubira okulemererwa oba oliko ekizibu. Ffe tusuubira buwanguzi. Yes. Kubanga tukkiriza nti Democratic Front yaleese cream ey'abakulembeze. Kyenzikiriza. Ate nga kyekituufu. Kakati tusuubira buwanguzi. Gwandaba ali eyo. Bw'oba oyagala cream ey'omukulembeze eri mu Democratic Front. Singa obuwanguzi obwo tunaaba tetubufunye ng'akalulu kawedde, kambuuze gozzaako ki? Obulamu bujja kusigala butambula. Ate bw'ofiirwa osula ku malaalo, obulamu bujja kusigala butambula. Nkugambye ndi musomesa, nja sigalayo mu busomesa era nja sigala nga ndi memba wa DF ebbanga lyonna, era tujja sigala tutambuza emirimu egy'ekibiina nga bwe girina okutambula.
Yes. Oli mukyala mugumu nkwagadde abatulaba confidence gy'oyogeza eragira ddala nti ekintu ky'oliko kitegeeza ate w'osimbye amannyo toli ready kugajjawo. So far bukya weesimbawo oba even before kale bukya interest yejja ey'okwagala okwesimbawo ku kifo kino kusoomozebwa kikwosanze? Kuyinza okubeera mu balonzi, kuyinza okubeera from other political parties, kuyinza okubeera maybe ku bakwesimbyeko particularly ku kifo kyo. Kusoomozebwa kikuwaasanze? To be sincere, sinaba kusanga mpozi nga kunajja buzi. Ndaba bitambulanga bwe nabibala. Sinaba kusanga kusoomozebwa. Sinaba kusanga mbamba waayiriza n'aba neesimbyeko oba benneesimbyeko mbamba waayidde. Biki byewakasanga osanze birungi byereere abantu balina bye bakusuubizzeeyo ebikuzizzaamu ennyamaanyi? Kakati bw'otambulanga mu balonzi n'osanga omulonzi n'akugamba mu maaso siyinza kukuwa kalulu sirikuwagira omanya kyewakola kinene oba nga baamuwabya baamugamba kiki kinene. Naye kati oba nga tonnasanga bintu ng'ebyo ekyamazima abalonzi oba obawaayidde bw'ogamba nti osanze okusoomozebwa. Yes. Ground yo Mukyalidia eri etya abantu mu miruka gino omukaaga egikola Nnyendo Mukungwe ebbi bakutegeera oyimiridde otya ground wise? Omuntu asaba ekifo n'akwata kadi y'ekibiina ng'agisabidde mu kifo kyatategeera oyo aba aliko ekizibu. Nnyendo Mukungwe ebbi nali nsobola okusaba C oba E, naye lwaki nasaba B? Nti mwentegeera ate mwe bantegeera. Ground wise 50-50 panaawo ekyo kikyabulamu naye wali nga campaign zitandise toyinza kugamba nti kati kiri 100% oba 90% kubanga emiruka gyonna sigisulamu. Waliwo gy'ogenda okusanga omuluko gumu nga opponent yo mwakola ki mwasula. Kati omuto toyinza abuyina mu muluko ogwo. Kati awo toyinza kwegeraageranya nnyo nti yonna kiryokke. Yes. Naye nga emiruka gino omukaaga gye mentioninze sinasanga mu buzibu ate sisuubira gusanga. Yes. Campaign zammwe zitandika ddi? Ntandika okuyita mu bantu okubasaba akalulu? Era we banaalangirira nti campaign zaffe bazitadde abantu tujja bayita mu matches otambwa twewandiisa dda neewandiisa ng'ennaku z'omwezi 5 ogw'omwenda namala dda okwewandiisa. Awo nno kirungi kale oza muwulidde bulungi nnyo Mukyalidia Nabweteme ajja kuba Woman City Councillor ku city awa Nnyendo Mukungwe B. Ebyalo mubiwulidde bulungi nnyo n'olwekyo gwe wenna atulaba ali eyo bw'obanga ogwa mu byalo ebyo Bugabira paka nga bwabimenye emiruka egyo nga bwagimenye mukwano akadde kali bwe katuukanga omukyalo ono mulabiranga ddala y'omu kuba ensuubira nti ebiteeso byammwe ajja bituusa bulungi, ajja bakiikirira bulungi, tagenda kwekweka, wonna woona omusango ojja kuba osobola omuwuliramu ensonga yo. Bw'abanga asobola okukolako akutereeze, bw'abanga ensonga yeetaaga ate ofiisi emusingako waggulu agituuse. Kubanga ebyo byonna ate weewaawo kansila nti aba alina kukola kikutuusa biteeso byammwe bye mumuwadde eri mu kanso. Naye ate Nkiwa Lydia waliwo n'obuntu obutinitini ng'omulonzi wasobodde okutuukirira ng'osobola okukamala ng'omu bubasale bw'abaana. Kubanga omanyi lwaki ebiseera ebisinga twagala okujja mu bukulembeze nti obeera oyina ekifo mw'oli nga wandisobodde okurobinga something naye nga ogenzeeyo ng'ani
kati nze mu sekita ey'obusomesa gye ndimu baitha w'abantu saabagambye ndi mukozi wa TV again nkola programu y'amasomero n'abaana bagita ssanyu ly'abato kaakati weesanga nga mu mbeera eyo ina opportunities z'ofuna naye nga offices ezimu oyina zigendamu nga gwengaani naye kati olumba office nga ogamba nze city councillor omukyala atwala Nyendo Omukungu ebbi bakuwulira mangu era opportunities ezo osobola ozisikayo mangu n'osikirayo abaki abantu bo so kati obusonga ng'obwo mbuzi basale z'abaana simanyi mwana ate yalwaddemu ebyo tubikolangako yambi obwo obutinitini ebyo tusobola obikolangako olaba tubikola tetuli mu bukulembeze nti ate kati nga singa office banaagikwasa ebyo tusobola obikolanga kati ndowooza ebisembayo osaba akalulu otubulire n'akasembayo wabanga waliyo akatalekeka ebisigadde tunaabyongerezaako mu maaso eri oba oliawo nga ne campaign zigenda mu maaso ekisembayo kye njagala okugamba abantu abatulaba wano ku Fic Media bannange bino ebyobululu byakaseera myezi 3 gyokka naye ate obulamu busigala butambula nga byo bikoze eki nga biwedde so wembasabira ba mikwano tetweluma tetwetema tetweyuza olw'okuba gundi awagira gundi so buli muntu alina eddembe ly'okuwagira gwawagira era buli muntu alina eddembe lye okujjira mu kibiina kyajjiddemu kuba ffenna tetusobola fulumira mu kibiina kimu so nze nsaba tuwe ebitiibwa ebibiina by'abantu bye bajjiddemu tuwe ebitiibwa endowooza z'abantu ze bajjiddemu tuleme kweyuza lwa byabufuzi kubanga byo biggwa ate obulamu busigala bukola ki ate n'ekirala nti bwe mumala okuwangula oba n'okuwangulwa bwe tuba tutuusa obuweereza tetulondamu nti gwe wampagira gwe tewakola ki obuweereza bwonna tubukola nga tuweereza abantu bonna awamu ewatali kukola ki ewatali kusosolamu n'olwekyo ba mikwano mbasaba buwagizi bwammwe omumbejja na Bweteme Lydia Jjuuko akaseera bwe kanaaba katuuse ak'okwolwo abantu ba Nyendo Omukungu ebbi muluka gwe Bugabira muluka gwe Butego muluka gwa Katwe Kitengeesa Bulando ne Bulayi bamikwano temutunulanga wabulala akabonero kange muti nsaba mutuwagire nsaba muwagire Democratic Front kibiina kipya naye ate oba oliawo kiri mu kuzimba abakulembeze abalungi yes mutuule muti nazzi kuno ng'ebiteeso byonna ebizimba abantu batula wansi wa muti ne bateesa ebiteeso ebikola ki ebizimba omuti ogwo nno munaye gulina emigaso mingi abantu bano okulonda simboozi z'ebyobufuzi balina ensonga nnyingi kwe basinziira ne kwe batunuulira tula wansi weefumiitiriza emigaso gy'omuti n'ebirungi ebiri mu muti bonna amala okubyefumiitirizaako abo be bakulembeze abajjidde mu muti byebirungi bye bagenda okubakolera singa muba mubawadde obwesige nzikiriza ntegeeza abantu ba Nyendo Omukungu tusaba buwagizi bwa pulezidenti waffe ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba ku bwa MP Nyendo Omukungu site meeya ow'ekitiibwa Mulindwa Michael Naku Musana tusaba mumuwagire bwe tugenda ku division meeya tuyinawo omwami Joseph Yiga tusaba mumuwagire tugenze ku direct elected councillor Nyendo Omukungu omwami Nduga Vianney tusaba mumuwagire abo bonna bemmenya akabonero muti tugenze ku ba city councillors Nyendo Omukungu esi eyina omukyala Nabawanuka Prosi tusaba mumuwagire Nyendo Omukungu eyina Janet Nakiseka Nyendo Omukungu ebbi mwe mulinzi omumbejja wa DF bane tusaba mutuwagire ne ba division councillors bonna abali ku muti tusaba mutuwagire akabonero kaffe muti ekibiina kyaffe Democratic Front tweyanze gendowooza omuti mugutegedde naawe ali awo gw'omuti oyina mugaso ki gw'ogumanyiiko nze nkubulidde nti omuti gujja kuwa kasheedi omusana bwe gwaka ng'otuula mu muti munnaayi ng'ofuna kasiikirize ebibala biva ku muti eddagala tunoga ku miti ebikoola kitegeera ate tufunako n'enku ku muti n'olwekyo migaso mingi nnyo egiri mu muti
mugwekwate ate ekintu mberenga mukikwasaganya. Nyongera okujjukiza nti ebigambo biba bya muntu sekinoomu nga bwe mulese wano ku Fake Media, teba bya Fake nga presenter ate si bya Fake Media nga company, nolwekyo biba bya muntu sekinoomu. Okitegedde ekyo? Ebyoyongereza si byange si byange. Nkale bwatyo bwabadde omukyala Lydia Nabweteme ajja 2026 Woman City Councillor Nyendo Mukungwe B. Mukitegedde bulungi nnyo nyini ddala. Bw'omulaba omuti ng'otiikinga. Waliwo petrol stations ezitukuba empewo, mwegendereze ngenda kujja ne bwino. Bannange nina kati abantu ba mirundi ng'esatu nga baŋŋamba fiiki mbutuufu petrol station yene eyitiridde okutukuba empewo. Nze kennyini jjo nanywa amafuta. Omusajja ne mmugamba nti eraamu emitwalo egi 2. Simanyi kyeyanyigamu wabula nagenda okulaba ng'okusinziira kyeyanyizeemu yali anyizeemu ndowooza oba nga gumu 2. Kati ayina engeri ekyuma ssebo gye yakigira ne kituuka ku mitwalo 2. In fact yateekamu emitwalo 28 nga kiraga nti olwedde yabadde ataddemu omuwendo mutini, naye simanyi awo engeri gye yakigira ne kiteekamu amafuta agayiseeko ku ge yali anyize wali eri ku gundi. Era bulijjo neebuuza amafuta ga petrol station eno bagamba mbu malungi, simanyi ate bwe nnaayogera mujja gitegeera nti ganywa kika bwe kiti kyesaagala kukubawo kuba bwe nnaakikubawo mujja gitegeera. Naye kale kambasonyiwe abaana abagitegedde bajja kuba bagitegedde. Naye nga neebuuza lwaki omuntu aba ava mu mmotoka agende wali yeetooloole ku pampu alabe pampu attendant ono engeri gy'ayiwamu amafuta nga sikitegeera. Namaze kitegeera nga emmotoka eno wadde enywa naye mmanyi amafuta genywa okuva wano paka wali n'okudda. Lwaki gantutte butwazi ne gatankomyawo n'olulala ekintu kyekimu. Ate nno ne bw'ogenda n'osangawo like oba onywe ku muntu omulala era kyekimu, which means nti it is their culture okukuba empewo. Oba onywedde ku pampu ya gundi, oba leero osanzeewo gundi, oba enkya osanzeewo gundi, era bonna bakuba empewo. Bannange musaasire ssente zaffe tuzijja wala, mulekeraawo okutukuba empewo. Nja kumala kukuŋŋaanya bujulizi bwange nga buwera abantu mbaggyeko n'amaloboozi nga bakakasa nti mwabakuba empewo nange nga tteka eryange. Nzije wano sagala kujja wano mu kamera kwogera bintu bye sirinaako bujulizi. Naye bw'omubanga gye muli akantu kano nga kabatuuseeko mbutuufu mwetegedde era mwetereeze bwe kiba kyetaagisizza. Ssente zaffe tuzijja wala muziwe ekitiibwa. Ssaabasajja Kabaka awangaale.